Kyali situguddemu okunyolwa Asiyah wavudde tusigadde nanife. Ennaku ezikonkono omulamu zibeera z'amaanyi ng'empologoma ensajja. Bye bye Rasita Asiyah munnange wumula mirembe eyo. Ekitangaala ekibunya amasanyu kikwakira otebekera emirembe munnange. Yenna eyawadde Aisha wakyaliza obutwa mukyala na lutalo luna abadde musanyufu gw'amanyi ne gw'atamanyi ku bulemu bwe Katonda bwe yamuwa okutuuka awo abadde talina lutalo naye gwe wajja obusungu obuwa Aisha oyo obutwa kimbu wajja obusungu kyovulamba nti ebiseera ebimu nti abantu abamu bw'osanga omulalu ku kkubo ng'atambula tekyetaaga musula kimubuuza kikyamusula ddala nze nammoto eyange siwa mulalu ssente ku kkubo no kubanga simanyi kyamusula ddala nebuuza Aisha wachalisi atavuma atayomba atayina mulabe yenna gonna ogamba nti omuwa obutwa oba omulanze eki already Katonda yamuteeka wabadde nga alina kyatambula naye n'amuwa amagezi agategeera okuba nti adde asobola okwawula ekikyamu ku kituufu gwe ttima lya ngeri ki muyina Katonda already Aisha yali yamuwa ekizibu n'amulekaawo newabadde ategeera nga bantu muwagalirawo gwe nojjayo omutima n'ogaa Aisha kamugjewo buzibu ki bw'olina ku nsi kuno era ki ky'oba oyagala ku nsi kuno naye bannayuganda nga nfundikira kanyomero kano mwegendereze nnyo enkwezi eziri mu Uganda zikyatumalawo mpolampola Mukama akuwummuza emirembe ne mukulu Christ kubanga ffenna lyekkubo enjawulo ya ssaawa kitalo nnyo naye nga mwegendereze nnyo obutwa bungi nnyo mu mabaala mu restauranti mu ofiisi na buli wamu kale kitalo nnyo mwenna abalala. Yes, okay, you must come, I don't go. That's the time, she's my problem. Who's your problem? On some, she's my best looking her. On certain good. Kale, okama kuwa byonna, byoyagala, ogenda okuko muyimbi yonna gy'onoyagala. Okusabidde ogenda mama muno ya muyimbi erinnya lyenjera bijja Bafana ono muyimbi nnyo atuyise mu January mama batuyise era ngenda mufuna omwo January ngabi bakubuza kifo ki January. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye ngezozuka kumacho manyi ne basereti ngezozuka kumacho kwate esimu ndebe message zaba customer nesanga ko message nabanga manti Asiyah yafudde kati waliwa sinekende message nangamba mama Fati tuleba bilevu batugamba mwala we yafudde wano tulaba pundi nengambo babalimba ngamba nebya social media bebateekayo abantu nga tebannafa nasobola mutabani wange ateerako kyokka nabadde nabapromisinga bambi nga mu Gwokubiri bagenda kujja ne Chelsea guno omwezi ogujja basanyukeko e Dubai banange mukazi wattu abadde angamba nga mami Fati njagala kujjayo okulaba nga mugamba ojja kujja ogenda kujja era abadde agenda kujja mu Gwokubiri nga ngamba mami Fati njagala kujja kulaba njagala kujjayo ne mugamba ennyonyi togitya nangamba sijja gitya neraba Mukama tamusobozesezza